Kooti lw'esemba okutuula mu musango oguvunanibwa Dr. Kanokiza Besigye ne Samuel Lubega Mukakku. Omulamuzi Nankya Winne yayise ekiragiro Mukakku akwatibwe aleetebwe mu kkooti eno olw'okumala entuula za kkooti eziwera nga talabikako mu kkooti wabula nga ku olwo Dr. Kiza Besigye ye yaliwo. Olwaleero Samuel Lubega Mukakku enkoko agikutte mu okujja mu kkooti ya Buganda Road wabula kimubuuseeko omuwabi wa gavumenti Ivan Chaze okutegeeza kkooti nti abavunaanibwa bano ababiri bazannya kannemu kanabbiri ng'omu bw'abeera mu kkooti omulala talabikako ekikosezza empulira y'omusango guno ng'ate abajulizi mu musango guno baleetebwa buli kadde kkooti lw'etuula. You appear, your body doesn't appear. He appears, you do not appear, which is becoming a bit of a headache for them to prosecute their case. Witnesses are coming, they also have important things to do. This is a case of 2022. It's forming part of the backlog of the case. Omulamuzi Nankya Winne abuuzizza omuwawaabirwa Samuel Lubega Mukakku gy'abadde ebbanga lino n'amutegeeza nga bw'abadde ku ndiri mu ggwanga erya Bungereza wabula bw'asabye ebiwandiiko ebikakasa ensonga eno nga tebirabikako. Ono amutabukidde n'amuwa essaawa 6 ng'aleese ebiwandiiko ebyo oba amusindike mu kkomera wabula Mukakku agezezzaako okwewozaako nga mpaawo era oluvannyuma adduse zambwa okubinona. That I have not already been in court is wrong and completely wrong. I've been attending court, bringing myself, and very punctual every other time. Even the many times court has not proceeded with the business. Kindly furnish me with your documents to prove that you are unwell by 3 p.m. Short of that, I'm cancelling your bail, reminding you. That way, when your colleague appears, he will be in prison within reach for us and the case can proceed. Can good evidence in Comel. That's what they say they want, but looks there is much behind it. Yeah. Okay, thank you. Ku ssaawa 8:45 Mukakku abadde akomyewo mu kkooti ng'empapula zimulimu 5 era nga kkooti olubadde okuddamu munnamateeka w'ababiri bano Matovu Musa okuva mu Lukwago and Company Advocates ayanjudde empapula zino eri omulamuzi. And I have copies of the tickets. Omuwabi wa kkooti musango guno Ivan Chaze tawakanyiza ku nsonga eno era omulamuzi Nankya Winne n'amuddiramu wabula n'amutegeeza nti bw'anaddamu okwebuzaabuza wamu n'abamuyimirira mu kkooti waakumuggyako akakalu akaamuweebwa. And also it's in your best interest to be Mr. That to attend court and be home this month. At your age, you really want to be in court. You should be home relaxing. Okay? Not running around looking for medical papers and your tickets. Most of us should different all these things. We are stressing you for that. So attend court, hearing commences, we talk about it. Mu kwogerako ne Samuel Lubega Mukakku agambye nti omulamuzi ono amuzadde obutamuzaayo mu kkomera kubanga obulwadde bumuluma nnyo. Bamanyi ensi yonna ebadde emanyi nti okutwalibwa ku mazzi yemba mpoleza nga nva ate mu bulwadde osanga nabo buntwale ng'abalala bwempulira Besigye n'abalala bwempulira Bakaabi. Naye njagala okubaza omulamuzi alabye amazima bw'atunudde ku mpapula n'obujulizi n'obukakafu obulaga nti ddala sibya ebibadde bya kwogera bwogezi oba kwekoza nga abamu basoka wabula eba yali nsonga entuufu nga yeeyo. Mwebaza nnyo era singa abalamuzi bonna batandika okukola bwe bati ndowooza bannayuganda tugenda abalamuzi ekitongole ekiramuzi kyonna ne kizuukuka ate abantu banaafunako obuweereza. Agamba nti wadde nga bino byonna abiyitamu naye si waakussa mukono ku kulwanira eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ate ng'era nali njuliridde okugenda ku mirimu gy'eggwanga nga bwe mummanyi. So mbaddeyo Katonda yeebazibwe nzijanjabiddwako ndiyaddeyaddeko era nja kujjanjabwanga bwe nkola emirimu gy'eggwanga paka Katonda asazeewo antwala emagondo. Naye ekisinga okwewuunyisa nti okwogera obwogezi nti bannayuganda muzuukuke twegatte
tutunule abatufuga obubi mu maaso tubagambe nti abantu baffe bakaaba tweddize ensi yaffe kyafuuka kulya mu nsi ki. Ababiri bano Dr. Kizza Besigye ne Samuel Lubega Mukakku bakwatibwa ku Arua Park mu Kampala bwe baali bakunga bannayuganda okuzuukuka era nga bagulwako omusango gw'okukuma omuliro mu bantu ng'omusango guno guddamu nga 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.